Onaku leero ngenda tandika ne torch eno simanyi oba ogiraba oba ekkubamu oba tekkubamu naye nga kyenyinza okugamba nti nno erina symbolism nnene nnyo mu bulamu bw'omuntu era yagikola kyamutwalira ebbanga ddene okulamu n'agikola. They've been coming out in so many different types and mades and models and all that, but at the end of the day it remains a torch. Njagala kwebuuzayo ekibuuzo olunaku olwaliro ddi lwakoma okwekubamuko torch mu bulamu bwo okulaba nga ggwe omuntu kitwandise check-in. Onaku lwasemba okwekubamu torch biki bye walowoozaako, biki bye wasomako, biki ebyo bye weezuulako gwe ng'omuntu. Ebiseera bingi nnyo tutunulira ebintu by'abalala. Omanyi bagamba embwa erekerera ebiri ku nnyindo yaayo n'egamba munne waayo nti nno waayo oyina eminyira naye nga ku nnyindo yaayo zigikulukuse gituuse ne ku ki ne ku mumwa. Sino kwenjanga nkubuuzeemu bw'oba wakoma ddi okwekubamu torch oba teweekubangamuko torch gezaako weekubemuko torch nga ggwe omuntu weekube weezuulamu obeeko bye weebuulirira nga ggwe omuntu oba osanga oba oli awo oyinza okubeera malayika yaggwe kennyini atwala olunaku olwaliro. Awo wennyini we njagala otandikira njagala obbeebaza n'obbabuuzako musibye mutya yonna gye musinza okuba nga mutulaba. Manya n'eddoboozi nze Shadik Smith nga bulijjo wano ku puroguramu yammwe eŋŋanze ennyo emanyiddwa nga Ggulo Obwongo gyebeerawo buli luvannyuma lwa wiiki emu nga tugikutuusako oba bagikutuusako sibalabe bannaffe ba King Montage Studios abakuba ebifaananyi ku buli mukolo gonna ate nga bakwata ne videos ez'omulembe oguliko omulembe guno omutebi. Njagala okwongera okuyozayoza Ssaabasajja Kabaka wa Buganda olw'okutuuka ku matikira ge ag'emyaka 3 bweddu ng'atudde ku Namulondo alamula era nga Obuganda bwongera okumusiima ak'ensuso ennyo n'olw'okuba muno yavaayo n'aba ng'ate atuyita abavubuka ab'omulembe omutebi. Gunda maaso moji, gunda Lukoma Nantawetwa, gunda n'atabbira mu kateebe oba n'atalinnya mu kateebe maaso moji waffe amanyiddwa nga Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owokubiri. Kwali ku ntebe abalamula era nga olunaku lugenda kubeera nga lwa Manda awo I think emikolo gigenda kubeerawo mu Lubiri e Mengo nga ku luno after emyaka 3 bweddu ng'emikolo gino gibeerako bagenyi bayite ku luno gigenda kubeera open eri audience oba eri abantu bonna b'eggwanga lyonna okulaba nate mujja ne mukola ki ne mu celebratingira wamu ne Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Awo nno sibeera nzekka by the way mbeera n'omukulu amanyiddwa nga Seeka Bagenda ono tubeera nga tukuba torch mu nsonga ezikwataganako nga zino ezifaanaganako nga zino okuli okuggula abantu obwongo nonakuba tugenda kuba tutunulira ensonga y'erinnya n'omutindo. Luli twayojjukwamuko torch ne tulaba ebimu ku ebyo ebikola erinnya biki ebisuula erinnya. Leero tugenda kuba tutunulirako nnyo ddala biki ebisuula erinnya oyinza otya okukuuma erinnya oba oli awo tunulireko ne ku ki ne ku mutindo. Seeka Bagenda nkwanirizzaamu ak'ensusu. Nange nsanyusa okukulaba ssebo. Oli otya ssebo? Ndi bulungi ddala. Mwebale kusobozesa mbeera yonna genda mu maaso okulaba nga tukomawo okuggula abantu obwongo. Kyenyinza okutandika nakyo olunaku olwaleero njagala ngambe abantu line eno bagiwulirize bulungi era njagala kubaggula bwongo right away from the beginning. Gamba early riches are more dangerous than poverty. Early riches are more dangerous than poverty. Mushijja okutandikira awo nti obugagga obwamangu bwabulabe nnyo okusinga obwavu. Kyama kye kikusika ekiri mu kino. Emboozi gyonna gye tugenda okulimya olunaku olwaleero emu ku yo bitundulo nga 4 egenda kuba yeetoolera ku nsonga eyo. Bw'oba oli wakuzimba linnya olina okubanga omanye ensonga eyo nti obugagga obwamangu early riches are more dangerous than poverty. Simanyi oba okyalina ebigambo by'obadde okyalina okwogera mu nnyanjula? Siina bingi nnyo. Awo tuba tusimbukira ddala tugende ku nsonga yaffe olunaku olwaliro ey'erinnya kw'otadde n'omutindo. Luli twakoma tuli ku ebyo ebisuula erinnya. Ndowooza tutandikira olunaku olwaleero kubanga abantu b'omaze obbabuuzaako. Wiiki by the way kutambulidde etya? Wiiki ebadde nnungi, ebadde action packed. Tulabiddemu ebintu bingi ddala. Abantu basanyufu ddala bankubidde ku masimu ne banjozaayoza olw'okuggula abantu obwongo nga mpita mu line eno ey'okwogera ku linnya. Erinnya no y'ensonga lwaki bizinesi ezimu zikyayimiridde oluvannyuma lw'ebbanga eddene era y'ensonga lwaki bizinesi ezimu nga bwe zitandika era bwe zigwa ezatandika mu January kati abateetegereza nsonga eno ya linnya kati zigenda ziyebaayeba ezisinga zigudde. So early riches are more dangerous than poverty wengenda okutandikira awo. Mu Uganda Bannayuganda basinga batandika business
nga tebamanyi lwaki ddala ndowooza gabo balowooza nti boogenda mu bizinesi n'ogitandika olw'okuba bakuwadde ssente oba ozikoze otobye nazo n'ozifuna mu mbeera yonna yonna n'otandika akaduuka akaliteera oba oluseero gwe olutuula mu dduuka alyo abantu nga batandika okujja ng'obayisanga b'oyagadde oba osimayiringa oba tosimayiringize oba abamu obavumye oba abalala bayisiza mu mbeera nga gy'oyagala bwe nolowooza nti oli wadde okuyisa abantu mu mbeera gy'oyagala olw'okuba otandisa edduuka notakimanya nti bino ebintu by'okola mu ntandikwa bigenda kusuula edduuka lyo bisobola odi affecting in the long run watandise nga olaga abantu bano tooki eno wabagambye beekubemu tooki ddala are they satisfied n'obulamu bwe bali living right now bamativu n'ebikolwa byabwe babativu n'ensenge gye batwalamu bannabyabufuzi katuulya FDC bali mu kwerumaaluma beekuba maybe abaali ewamu oluvannyuma lw'ebbanga kati batandise okukola kyokwekuba beeyuzaayuzaamu bo aba-FDC babeesigye bannatala mafaabi ba alisalaso n'abalala beeperu bamativu n'ekkubo bwe beekubamu ttooki balaba ekkubo lye bakwata FDC w'ogenda weyina okgenda nze ng'omuntu ndaba weegenda si weyina okgenda naye abamu ku bo nga Ssemujjunganda era mbadde muwuliriza ku radio emu ku makya ng'alaga bayinza okujjawo bali ne bateekawo abalala ekisobokera ddala naye era kigenda twala omuwendo gw'amaanyi ate okubaako okuteekawo ekintu ekirala ekinabeera relevant nga FDC gye tumanyi ey'emabegakaawo 26 n'emyaka ejjaddakaawo bwe yali so obadde obuuza abantu beekubemu ttooki obanga obakubiriza beekubemu ttooki ne ttooki eno emu ku nsonga yagireesezza ku desiki eno ttooki eno ogiraba ndowooza nnusu nga 10 kano katooki koolaba ttooki eno abantu abasinga abagigula ennaku zino bakimanyi nti ttooki eno ogigula olw'ensonga ensonga eguza ttooki eno ndowooza ennaku nga 2 oba 3 bw'ogula ka ttooki kano kakola ennaku ndowooza nga 2 oba 3 ne kakola ki ne kalekera akuwa light eyo gyewakeetaagamu ng'okagula kyeza nti abantu bamanyire nti bagenda mu dduuka mu maduuka oba ku batembeeyi ne bagula akatooki kano bamanyi omugaso gwako nti teguwangaala n'omukyalina akakola oba kampani zonna ezikola akatooki kano zikimanyi nti akatooki kano tekakola ki tekawangaala naye ate waliwo ttooki gy'osobola okgenda n'ogula n'omala naye ebbanga ddene mwaka mulamba oguliramu manda bwe baterimu manda ezikira bw'ogiteekamu amanda ekola ki eddamu n'eyaka ng'ekuwa layiti gwe giwali agadde ey'amaanyi ne kano katooki kakolebwa akakola yenna akimanyi nti okwaka kwako kola ki wekuli kwa nnaku ntono olidde kitegeeza nti eno ttooki abagikola bagikolera abantu abo abaagala layiti etali yalubeerera waliyo omuntu ayagala layiti nga si yalubeerera ate kakati omuntu agula n'abakatuliki mu ddiini ezimu bagamba ekitangaala kitwakire mirembe n'emirembe amiin waliyo omuntu ayinza okubawo nga tayagala layiti yalubeerera so olw'ensawo oba olina nusu 10 ogenda mu dduuka n'ogula akatooki kano kubanga kyosobola kati n'omukyali n'akola ttooki eno yagikola ng'agikolera abantu abateesobola mu nsawo naye nga baali agadde probably amasannyalaze nga gagenze obanga alina akantu kayagala okumulisa akalabe ak'amangu eyagula ttooki eno naye omuntu akola kampani ye ng'agikola ku musingi ogw'okukola ttooki eno egaba layiti ey'amangu abajja kusanga obuzibu butya kampani eno tojja kuyimirira forever era ekiseera kijja kutuuka nga waliwo abantu abakola ttooki maybe ez'enkumi 2 oba ez'olukumi naye nga bw'oteekamu amanda osobola okuddamu n'ofuna layiti but because this is Africa batukoledde ttooki zino tuzigule ku nusu 10 buli omu asobola affordinga okitegedde naye bwe obwanda bwayo obugula ogule ndowooza eno ettooki si yalyanda singa ennaku 3 ziggwako layiti eyo ebadde evaamu nga ya muggundu ikola ki ekendeera
ekendeera era katuuka ekiseera nga wayise ndowooza wiiki nga 2 oba omwezi nga gumu ne kalekera okukola ki okwaka era ndowooza kano katooki tekakyavaamu kitangaala kituufu kibuuzo ki kiwambuuzizza mu ntandikwa wambuuzizza nti erinnya omuntu ayonoona atya erinnya lye luli twatunya ku ngeri omuntu gy'ayonoonamu erinnya so kuno twagala tumanye omuntu ayonoona atya erinnya lye lyazimbidde ebbanga wether nga ddene oba ebbanga nga ttono ntwala mukisa okwebaza erinnya liyinza kwonooneka litya ntwala mukisa okwebaza Vijay Junior Vijay Junior emabegako abadde mu mawulire oba wabitegeerako abadde mu mawulire nga olwo promota amwezinzeeko promota oyo ng'agamba nti yamuyita ogenda e Masaka okwogera firimu live there is a certain school Vijay Junior gye baamuyita ogenda okwogerera firimu live ndowooza alina kutandika ssaawa nga 9 oba 10 ez'olweggulo bwe yajja awo promota n'amugamba nti waliwo ebinsumbiyemu ndowooza ebyuma biriddewo okutuuka ne projekita n'ebirala ojja kunkwatiriramu ojja kulinamu eddakiika 3 Junior anakkiriza ensonga ey'okukola ki ey'okukwatiriramu eddakiika 3 naye eddakiika 3 zaagenda mu maaso nezifuuka essaawa ezisukka mu 3 nga Junior akola ki aliina bwe yalaba ng'essaawa ze yalina okutandika probably ezaali ssaawa 10 agenda okulaba ssaawa zigenze eyo ssaawa zigenda mu emu ebyuma tebinnatuuka naye nga promota amugamba ogira olindamu Junior nga professional ng'eyatoba n'omulimu gwe n'erinnya lye aga asobola kulinda ssaawa zino zonna ntudde wano ssaawa it's almost 3 hours nkola ki ninda n'asala okukola ki okugenda laba omwana promota bwavaayo n'agamba Junior ssebo olina okumpa sente zange wayonoona erinnya lyange ze nakola erinnya ly'amaanyi nnyo mu Masaka muno nga promota aleeta mwe babijje ne baddijje n'abantu abalala kati gwe tosobola kola ki kwonoona linnya lyange olidde sente olina okunziriza sente zange olw'okuba Junior amanyi omugaso gw'erinnya olw'okuba Junior amanyi obulumi bw'erinnya engeri gye balikolamu ngakwata n'azizaayo twamulabe gye buvuddeko awo ng'akola ki ng'azizaayo ng'addiza promota sente ze promota n'agenda mu maaso ng'awera nti wadde ozinziriza okyasasula endala omanyi mujooga nnyo abantu Junior akyalina okukola zigano amagezi ge muwa bw'oba oli mu bizinensi ng'olwanye nayo ng'omanya omugaso gwa ssente n'omugaso gwa bizinensi eyo gye watandika olina kugonda olina kwefuula mu ssiro naye singa owaganyala n'ogamba kaakati nange nina erinnya nze Junior mugeremaliza mu poliisi zino nkusasuddeko sente ze nkusasudde endala sijja zikuwa kitegeeza oyonoona erinnya lyo kati Junior ndowooza baamuyita ne bamutuuza wansi babagenda abeeyo oba mu industry gy'alimu ne mugamba towaganyala fine oli wakabi negonda omwana ono mutuule ku mmeeza olidde ssebo era olw'okuba omwoyo w'amagezi agenda n'atomera Junior ensonga zino ziri obutagenda nnyo mu maaso era bajja zimala amicably so Junior yansanyusizza nnyo kubanga amanyi omugaso gw'erinnya erinnya ligwa katogereko ku litya ye how ye why the how kati ligwa litya how because you've been saying what so now tugendeko ku how njogedde ku Junior olw'okuba at the end of the day yakoze ekintu ekimugasa ye nga ye era erinnya lyakoledde ebbanga ddene agenda kusigala nga akyali Junior oli gwe tumanyi era ng'akyaweereza abantu yakitegedde nti ono omwana promota ayinza okuba ye wajjo wano obanga tatobye nnyo na linnya lye nga Junior bw'akoze ensonga zino n'akola ki yeefuula omusiro oba n'agonda kati era nkyali mu music industry waliwo abayimbi abalina amannya gaabwe era kyekimu ku kyabasuula ng'omuyimbi bamuwa ssente agende mu kivulo olunaku olw'omukaaga oba olunaku olw'okutaano ku wiikendi y'emu ng'omuyimbi y'omu bamutimbye Masaka bamutimbye Iganga bamutimbye Embarara bamutimbye Oyima bamutimbye mu bitundu ebiwerawo nga ne Kampala wano nabo bamutimbye ogwo teguba mululu so ng'ate ebivulu ebyo alina essaawa wakati w'essaawa 3 ez'ekiro probably n'essaawa 9 ogw'okumakya kati wabanga atimbiddwa mu bifo eby'enjawulo ng'akkiriza bapromota bamutimbe mu bifo eby'enjawulo
tasobola bituukiriza ebyo nebifa tasobola bituukamu toyinza kuva yiganga n'osala n'ogenda mbalala mu kiro kimu bo kye baakolanga ababaagwa abataategera mugaso gw'amannya baakwatanga ssente ne bagamba abapromota no problem tujja kubeerawo wano nja kubeerawo ku ssaawa 6 eyiganga embalala nja kubeerawo ku ssaawa 7 which is very impossible era bw'obanga okola research obanga okoze research abayimbi abenyigira mu nsonga eyo ey'obutabeera mu bifo bye babatimbanga baagwa the fact that bakkirizanga okubatimba mu bifo ebyo gye bakimanyanga nti bajja kugenda kutuukiriza buvunaanyizibwa oba okuyimbayo kyabakosere ne bakola ki ne bagwa. So oba otandika business ng'oli muyimbi muto ebintu bino biteeke in mind manya nti bwe baba bakutimbye eyiganga ng'ojja kuyimbayo ssaawa 6 okutambula okuva eyiganga paka e Kampala kitwaliyo essaawa mmeka nga 3 kunya kitwaliyo essaawa nga 3 oba 4 kitegeeza nti kkiriza ofiirwe zino ssente endala zifiirwe naye ng'erinnya lyo ligenda kusigala nga terikosebwa bakutimbe eyiganga bakutimbe n'e Kampala nti bw'onoobeera eyiganga oba bw'onoobeera e Kampala ssaawa 3 ez'ekiro eyiganga ojja kubeerawo essaawa 7 ekivulu we kinaggwa ekyeyiganga osule eyo abayimbi abasinga balemeddwa okumanya nti ssente zino ze bafuna ez'olwaleero tezirina makulu ekirina amakulu lyerinnya lyabwe eryo basobola okuzimba ne bayimba oba ne balimaininga and they remain relevant for the next 20 years kasooka otandika ekintu kyonna nga totegedde gy'ogenda bye bewulira nti bamutimbye mu bifo 6 ate nga tasobola kutuukayo ate era n'akiddamu kati ffe bwe tuwulira enkaayana ng'obeera mu kukaayana ne bapromota n'abantu badidde emizindaalo gy'abategesi bagisuula mu nnyanja ku bizinga bapromota baba batutte ku mapolisi n'ebirala naawe nga bakuwaabira abantu bano boolina okwatwakitinga bakuwe bizinesi bapromota bagenda kulekeraako kuba bakitegeera bakimanyi nti gw'oli mulimba totuukiriza buvunaanyizibwa bwe oli mulimba erinnya lyokola ki olyonoona waliwo omuntu akuta akasente ke n'agula akavitizi ke n'apangisa edduuka mu kibuga Kampala awo ng'atandisewo kasitowa ke mpolampola asooka nga naye azimba erinnya lye ate ayingire mu be twandise ba big boys omuntu oyo ye afaanagana n'owa music industry akoze ekisoko nziremu katono omuntu akenda kunya n'afuna akasente ke n'agula akavitizi ke n'agulawo n'ekiyuma muki manya ekiduuka mu town n'atandika ozimba ka brand name ye simanya tugambe Vanessa Fashions eso ono ye ate omuliratinga otya kubali abayimbi bo badde yogerako kakati atandise edduuka atandise atunda masimu oba design akola manicuwa ne pedicure oba kale alina ebintu byonna byatunda nga Vanessa kati obanga otunda amasimu gagwe wettanedde okusuula amasimu gagwe amasimu g'osuubula ga Bachina ng'osuubula amasimu ogenda mu katale g'onoonyayo amasimu agajja mu capital yo oba sente zo ze watandikisa amasimu agalayise nti abantu bwe banajjanga mutandika okugula amasimu mu dduuka lye amasimu ago gayinza okuba galina amanda agatali mawangaazi oba go gennyini nga galina ebizibu byago bw'ogikyajinga efuna obuzibu tesobola gikyajinga kumala emyezi 3 nga tefunye buzibu bw'obanga weeranga ng'olanga ne serebu jazz obanga waliwo ng'olina babulooka ab'enjawulo abagenda eyo wansi mu downtown oba mu byalo eby'enjawulo bakunoonyeza akatale abantu buli muntu anaagula essimu ewuwo nga temukolera kyalina mukolera ajja kuddayo agamba essimu ifi n'omulala nti awo waliwo edduuka baliyita Vanessa phones mu kibuga naye amasimu gaabwe si malungi so nga ate kimanyi nti mu bizinesi yemu gy'okola waliwo abantu bawumalu babagenda abatunda amasimu agali genuine abateekamu akasente akawera ne bagenda ne bakola ki ne bagula essimu ezeesigika ate nga nabo balina bakasitoma abo babettanira kati g'obanga otunda essimu ezeesigika oba amanda g'essimu ageesigika oba kyaji ezeesigika
obanga gwe buno butoki wabubuusa amaaso n'ogula tooki ezeesigika gwe atunda ebintu ebyesigika ogenda kukola erinnya eddungi era it will be a matter of time abantu bagenda kusenguka okuva ewa Vanessa atunda amasimu g'abachina agatasigika bajje ewuwo gwakola ki atunda amasimu amalungi niyo lwogwali dugumiikiriza ate capital we Uganda tafunika abantu abasinga bastruggling okufuna sente zitandika business bana Uganda abasinga tugenda nitugula ebintu eby'alayisi netusubula ebintu eby'alayisi nituteeka amaduuka gaffe mu ntandikwa kubanga sente ze tulina ku maduuka agaliko amanya gaffe netule Vanessa fashions oba Vanessa phones n'otandika olwokuba batandika n'obusente obutono n'oteekamu amasimu oba amanda g'amasimu akatali dependable nga weerabidde tebakugula bwogo nga weerabidde nti mu kibuga wooli wateeka edduuka lyo waliwo abalala balinga 10 bo abateekamu nnyo oba abagumiikiriza n'atandika n'essimu 3 oba n'atandika n'essimu 5 g'otandise n'essimu 10 oba essimu 5 naye ng'essimu 5 ago g'otandise nago tegeesigika oli atandise n'essatu zino nga zeesigika agenda kukusinga oba buli anaatwala essimu eno ng'agijja mu dduuka ali ajja kudda oba ajja kulagirira omulala olidde so oba otandika ekintu sooka oteeke ekigambo kye bayita obugumiikiriza mu bwongo obwo tandika n'abakozi 3 naye rent tagumiikiriza okuleeta kugumiikiriza ali kakati olw'okuba tomanyi engeri gye batandika mu bizinesi oba tobala tutunula wala ki ekikutwala oba tolina sente za rent fine emyezi 3 rent oba emyezi 3 omusobodde oba emyezi 5 atandika naye ebintu by'otunda bigenda kukusobozesa okufuna rent ng'emyezi 3 giweddeko onoddamu okufuna rent in case oba tokoze naye abatuwa ebyokulya batukolawo biseeka bagenda abanaddala abatuwa ebyokulya batukolawo byekyo manyi waliwo akuwa ebyokulya nga tababaliridde mulimu gwo mbade kyamaliriza wanywedde obuugi kyanwedde ku buugi kati kyenkukubiriza olina okugenda ninonywa ku buugi olina okugenda ewantu abantu abakuweereza naddala mu mpeereza ey'okulya olina okuba nga obeesiga kubanga oli ajja kuwa akatogo nga kannyogoga oba obuugi nga tabutadde mu birungo bigoba tulo n'akolemesa emirimu gyo tokubye ennyo seka bagenda n'akolemesa emirimu gyo nga tuzeeyo ku linnya ne standard mulimu omuntu ayagala okusuula erinnya lyo nga ayita mu byakulya ayita mu byakwogerako ng'ayita mu bintu ebyenjawulo naye kyo nakyo kisobola okusuula erinnya ng'ebyokulya akola atya okuwa ebyokulya akusuule anti bakasoma bajje ng'osumagira Vanessa so okatiriza eri ensonga kwe tubadde seka so kyembadde ngamba nti olw'okuba tetunafuna nkola mu Uganda wano esobozesa baana bano abaana bali agadde okuyingira bizinesi nga bakyali bato okufuna akasente akeegasa obulungi ne bagenda mu katale okugula ebintu ebyesigika otuusa amasimu nga abantu bagenda kubeera nago emyaka n'emyaka nga bagakozesa otuuse amanda g'essimu nga abantu bw'oba okyajinza eryanda ly'essimu bw'oba oyitadde mu kyaja terizimba so olumu kyetaagisa akasente akawerako ate nga bannayuganda abasinga tebakalina sinenya muntu ayagala kutandika bizinesi naddala mu Uganda wano n'agenda n'aleeta ebintu ebitatuukana na mutindo kubanga ebiseera ebisinga ze sente zaaba nazo bw'obanga olina sente entono tetugamba nti tutandika bizinesi tandika bizinesi naye tandika n'ebintu ebitonotono togenda kuleeta amanda ga ssimu 10 ate nga amanda ago mutuufu n'ogasaasanya ne gagenda mu bantu abanaagatwala gajja baabikako gajja bazimbako ebintu ng'ebyo bakyayire eddala edduuka lyo baleme diddamu olw'okuba gwe amanda g'otunda gaki tegali ku mutindo bw'oba olina ssente nga zisobola kutuusa manda 10 mu ntandikwa leeta amanda 10 ago amatono abantu abadaagatwala nga bakolere bulungi ate balagirira abalala nti awo Kampala road awo ku Matindi road awo ku Bombo road waliwo edduuka eritunda amanda ageesigika leeta kitono naye nga kigenda okukolera erinnya okulikola kitegeeza nti edduuka lyo lijjudde ebintu bingi wabula ebintu ebiri mu dduuka lyo abantu bwe banaabigula banaakomawo ne babigula
oyinza okuba olina ka hoteri katonotono emmere eyo gy'otandise okufumba abantu mu ntandikwa bwe banaagiryako banaagyegomba eneebawoomera ne bakomawo okugigula kyekibuuzo ky'olina okwebuuza abantu obayisa otya abantu abajja okulya mu restaurant yo so entandikwa tandika n'essente zonna z'olina oba ntono oba nnyingi naye kasitoma oyo kikulu biki byokola okumusikiriza okudda tutandika bizinesi olw'okuba Katonda asobozesezza okufuna ssente tutandika bizinesi nga tetulina in mind nti ono kasitoma ye kabaka kasitoma alina obuyinza alina obuyinza ku bizinesi yo gwe b'otalina bizinesi eyo yonna gy'otandika togenda kusaavinga bisolo togenda kuguza bisolo oba otunda kamera oba otunda masimu oba otunda tooki zino oba ogabula bigambo ffe abamu byetwaspecializingamu oyisa otya abantu abo bajja mu dduuka lyo oba oli mupya mu bizinesi sikiriza bakasitoma bakomewo osimayiringa Katonda yakuwa simayire eyo ennungi bwetyo probably oyinza okuba emabega wa simayire eyo ate otunda ebintu ebitali bya mutindo abantu bazze mu dduuka lyo okufuna service basobola okugenda ewalala mu Uganda mulimu abantu bangi nnyo abalina amagezi okusinga gwe g'olina mu Uganda mulimu abantu bangi nnyo abatunda ekintu gwe ky'otunda obadde weesiga bintu by'otunda ogenda kusimayiringa naye you cannot serve us using that smile forever ng'ebintu byo teri dependable so mbadde nkusaba back that smile with dependable products kambani zonna ezikuze ezikoze amannya zigakoze olw'okuba ziri either zitunda ebintu ebiri basic buli omu byeyeetaaga oba zikola ebintu nga mutuufu bya mutindo so Smith badde ngezaako kugamba omutindo nti omutindo gw'ensinto kikulu nnyo olidde nguwulira bulungi nkubiriza bannayuganda abali eyo nti buli kintu kyewenyigiramu okukola totandikawo ngamba nze kanjijuze edduuka lijjule niigiina niigiina ezo zifaanana zitya era obuwangazi bwa niigiina ezo zolese mu dduuka alyo bwenkana ki waliwo niigiina ez'omulembe ezazze ennaku zino omaluya tero zambala zyawo za bulaka osobola ozigendera mu buko ziranga zaago ziranga mipiira gya mmotoka tezitegerekeka baziyita crocs kakati crocs ezo ezibanga mpangaazi okimanyi nti abantu bajja kusonda ssente mu bukebe bwabwe n'okwerumya baleke ebirala bagende bagula ennigiina ezo ziza okuba ziri 5,000 oba 3 oba 4 baleke zino ez' 5,000 oba 1,000 bagende kuzireeza omulembe erinnya likolagana n'erinnya linne waalyo oba erinnya likolagana na mutindo okukola erinnya eddungi omutindo n'erinnya tosobola byawula kyekya attracting the other omutindo omulungi kyeza n'oba okola ebintu nga birungi nga byesigika ogenda kukola erinnya eddungi era abantu bajja kukkiriza obayongo bongeremu kasente obaseere naye bajje bagula ekintu ekyo waliwo abantu bo nga baagala mutindo waliwo abantu bo nga baagala kukozesa king montage olw'enkula yabe ey'emirimu olidde muyinza okuba mulabirira bulungi bakasitoma mubasavinga with care with a smile but emikolo gyammwe bwe mugikola the end of the day ebifaananyi products ebiba bifulumye oba video eziba zifulumye zifaanana zitya Smith omuntu bw'amala okwogera naawe ku ssimu oba n'akutuukirira n'alaba ng'oli musajja mulungi olwo alinda ebintu by'ogenda omukolera kamera ye efulumya ki bw'amala okukizuula nti Smith musajja mulungi akolaganika naye ali honest n'ebintu ebirala bwe biti asimayiringa musajja mwesimbu agenda kutunuulira album gy'omukoledde agenda kutunuulira omukolo gw'omukoledde omutindo gwawo guli gutya bw'anaagukompeyalinga ne guli omulala gwe yakola n'alaba nga ate bali abalala byali akozesa bamutindo okusinga ababo bakola bulungi okusinga ababo wadde gwe olina empisa oli mulungi agenda kusuula wali adde eri gye yava kitegeera so omutindo gusinga erinnya andi bw'obanga okola ebintu eby'omutindo erinnya eddungi mwe liva naye mulimu abalina erinnya nga tebakola bintu bya mutindo nga n'ebyomutindo babivaako nga balina erinnya ebbi nga bwe naggamba liba lifuuse ebbi kasi obanga okola ebintu ebitali bya mutindo mu bizinesi erinnya lyo lifuuka ebbi abantu bakozesa butooki buno kubanga bwa rayisi
ate bubamalira ebizibu byabwe byamangu. Bw'oyingira ennyumba nga masannyalaze gagenze ng'olina katooki kano mu nsawo, omulisa n'olaba ky'olaba oba n'olaba kando oba n'olaba ekibiriti wekiri ng'okozesa katooki kano. Layiti eva mu katooki kano ekuyamba okukola ekintu ekyamangu ky'onoonya. Naye singa tosobola gamba nti ogenda kusoma ebitabo ekiro kiramba ng'okozesa tooki tosobola oba tojja kumalako. So kampani eno ekola tooki eno ekyayimiridde olw'okuba tooki ze bakola zimalira ebizibu by'abantu ebyamangu. Okeetaaga katooki kano kuba togenda kakozesa lubeerera naye ekyo ekitono ky'okaaga ekizibu ekyo ekitono ky'olina tooki eno ejja kukola ki? Ejja kikumalira. So waliyo abantu abalina erinnya mu kukola ebintu ebitalwawo nabawo abantu bazimba erinnya mu kukola ebintu ebikola ki? Ebiwangaala. Ebyesigika. Eso. Ki ekireetera omuntu okugwa omutindo? Ekireetera omuntu okugwa omutindo oba erinnya ne ligwa omutindo gamba Blue Band oyo yaliwo naye ennaku zino Prestige amusinga. Ki ekireetera mutindo ki ekireetera omutindo okugwa? Akati waliwo abantu erinnya tukozesezza twagadde kukozesa liri twagadde just for example. Abantu bajja essaawa ennaku zino olaba ensi erimu ssente wadde zibuze bangi naye ensi erimu ssente. Tekinologi ono ageze n'aleeta ssente mpitirivu mu nsi. Bw'oweebaka wansi n'olowooza n'okozesa subconscious mind bulungi n'ofumiitiriza ojja coming up with a concept or an idea esobola okugaggawaza n'ekugaggawaza n'ofuna ssente bajjajjaabo n'abaasooka zibataafuna wadde nga balina amataka mangi. So these days it is a matter of sleeping somewhere and think n'olowooza what can I do? Olaba eno company bagiyita batya? Eno Lato Milk. Waliwo amata agazze gabaawo nga ga Nido n'amalala agazze gabaawo era twaganya nnyo abamu kwe twakulira ku mata ago nga Nido n'amata amalala g'otaamanya. Ne bano abasajja bayingira akatale ne bamanya nti ekintu kye tukola tekyawukana nnyo ne gali amata agaaliwo ga Nido. But what can we do? Ne beenyigira mu kulanga. Ne balanga amata gano persuasively. Amata gano tetuganywa nnyo. Gana amata Lato tetuganywa nnyo naku zino olw'okuba ge gasinga. Naye olw'okuba eyagatandika yakizuula nti bw'oyingira bizinesi ng'ekintu ky'okola almost kifaanagana n'ekirala ky'osanzeeyo olina okukuba bizinesi y'abantu mu maaso. Girange bizinesi ono omusajja yalanga nnyo amata gano paka abantu bwe bakkiriza okuganywa bagawa n'obwana ow'emyezi 3 ow'emyezi 2. Ate bwe yamala okulanga naye ettanira okukola omutindo. Gana amata bannasayansi bakizudde nti n'abaana abato ab'emyezi 3 bwe baganywa tebafuna buzibu. So ng'ate gano agente gemwongeramu amazzi bw'ogawa omwana ow'emyezi 2 oba ogumu ayinza okulwala. Ayinza n'okufuna bilharzia. Kati kaŋŋambe abantu abali abalanga n'abalala basuubira okujja okulanga naffe. Singa olanga ekintu ate nga kirungi ogenda gaggawalira mu kintu ekyo. Naye bw'olanga ekintu n'olanga eddagala ly'amaanyi g'ekisajja oba ledies happiness n'ebintu ng'ebyo walabikozesezaako? Sibikozesanko naye abasajja babikozesezza nnyo kubanga birangibwa. N'abakazi babikozesa. N'abakazi babikozesezza. Buuza Vanessa. Bw'otandika okubiranga kyekimusibya asumagira. Bw'otandika okulanga ebintu ebyo eddagala ly'amaanyi g'ekisajja nga ddala likola. Kyekimusibya asumagira buli kaseera. Nabeera ku kamera omwana n'asumagira. N'asumagira omwana akozesa eddagala lyerere oba banoonya amaanyi gaki. Owulire kati bw'onywa eddagala eryo ng'aliranga ddala likola oyo aliranga abantu bagenda digula era bagenda digula continuously kubanga baliraba lirangibwa ne bawalirizibwa okuligula naye ate likola. Kikyo ensonga lwaki olaba nti bano abasajja balukwago baludde mu field eno ey'okutunda eddagala eryo erya abu kubanga ndowooza likola. Singa lyali ensobi gy'okola bw'ogenda mu kulanga ekintu nga kyolanga kibi ojja kusikiriza abantu okujja okuwagira bizinensi yo ate bwe banaatuuka eyo ate balabe ebirala baleme kudda. So sikubiriza muntu bw'aba tanneeteekateeka nga tannamanya nnono za bizinensi kugenda mu media kweranga kubanga bw'anaalanga n'asikiriza abantu okujja ewuwe abanaamuwagira bagenda kudda ate bagende ne mu nsi boonoona erinnya lye. Ate omusajja yeeranga ne bafera abo
Tobawuliranga. Waba basajja betulabye ku TV ezenjawulo nga bazina amazina balanga eddagala lyabwe erya abo. Kati obalaba wabagwa. Kituufu. Bagwadda. Tuyinza okuba tulina ebyokunywa bye twanywanga olwokuba babiranze nnyo. Ne bye twabinywanga ebyatusikiriza okunywa ebyokunywa ebyo ate tetwabiraba nga tubikozesa. Kye kyabisuula. Singa oli yandiyagadde okuzimba ebintu bibiri kiki yandisoose okuzimba gwali yandaba nyago genda mu comment section otubuulire singa omuntu yandiyagadde okuzimba kulinnya n'omutindo name and standard oli kiki yandisoose okuzimba okufaako ennyo alina kusooka kuzimba mutindo ani kugambe nti oba okola ekintu ekirungi nga toli mufere abantu bakumanya era ne bakwettanira ne bakuwagira basosokola omutindo omanya basosokola erinnya then ayokazaako omutindo bo bawa percentage oba bo bagamba ki erinnya nga bizinga bogamba Vanessa Fashions n'alanga ndi Vanessa Fashions nga tebannalooza products zakola nabajjanga balondoola linnya nakali Vanessa yaani Vanessa bagenda otuukayo omutindo baba negujjaba naye nga erinnya alina Vanessa abatajja kuwangaala abantu abasinga no n'abagenda ku ssomero buli ddagala ly'amanyo baliyita Colgate. Kituufu ulidde nono Colgate yatandika ekintu kye kino abasooka okukikozesaako be bakiwaana yatandika okukola akadagala kano ka Colgate nga kalungi era ng'oli waaba akasenjesezza abadde alina kabooli ng'akola ki ng'agenda abadde alina ensonga zonna ezimusumbuwa ez'amannyo complications z'amannyo nga zikola ki nga zigenda ate n'abaddawo abaasikira kampani ne ya Colgate baalemera ku mutindo gw'okukola ekintu ekiki ekituufu ekirungi so kati omuntu alabira ewala alina okutandika bizinesi ng'akola ebintu ebirungi mutindo first g'olugamba olina okunyweza omutindo erinnya nirikusanga busanzi negukolera erinnya kati wano ekitulemesa ffe okukola ebintu eby'omutindo obwavu ofumbedekedde bannayuganda era wembadde ngenda okujja gambe biki ebitulemesezza oba ebiremesa abantu bintu ki ebiremesa abantu okukola n'okukuuma omutindo ekisookera ddala ebbulwa ly'ensimbi ndooni gyeziri bizinesi owetuukira ku ssa ery'okugenda ewanu nga bakuwa looni obanga banka zikunoonya bw'ozimba bizinesi you are lato milk kati lato abaagala okumuwa looni agaziye ensonga ye oba ekintu kye bangi bamunoonya bunoonya so kati woozimbira bizinesi yo n'otuuka ekiseera nga abantu bakwesiga okuwa looni naawe okufuna confidence ndi kakati ndalika neetaaga looni bwe naafuna looni sente ezo nja kukola ki zijja kuvaayo naye ate oba tonnanywera nnyo bw'ogenda mu banka okusiikinga looni oba ogenda ow'omuntu ali certified akuwe looni eyinza okufuukira ensonga nesuula bizinesi yo kubanga sente ziyinza okukulema okukola ki okuzzaayo everyday bizinesi zigwa wadde ezimu tetuziraba naye nga buli lunaku bizinesi zigwa olw'ensonga nti wagenda mu banka n'okola ki n'ofuna looni oba wagenda ow'omuntu n'akuwola sente nga tewasooka kutuula wansi kubana nti sente zino bwenzinoonya oba ngenda nenzyewola nenzongera mu bizinesi bizinesi ejja kugaziwa ne bweneegaziwa n'asobola ate okukola ebintu ebijja with the demands of akatale ke naaba nfunye olina okwebuuza ebibuuzo ebyenjawulo yes oyinza okuba ebyuma by'olina bifulumya tooki zino 100 olanga ne sente z'ogenza okwewola zikusobozeseza okukola ki okukola zino tooki 100 naye kati akatale bikeeyongera esaaya nkituuka nga abantu beetaaga tooki 100 onoosobola ozifulumya ng'oleeta ebyuma ebirala ebisobola ozifulumya anti looni gye baba bakuwadde eyinza okuba tekusobozeseza ate kukola ki kuleeta byuma ebyo so biki ebitulemesezza okukuuma omutindo ogambye ekisooka kakati sente ebbula lya sente ate si buli omuntu ajja kgenda okwewola sente oyinza okuba olina edduuka ly'otunuulira n'olyegomba obanga olina kampani gyeweegomba nga naawe olina amagezi agasobola okukola kampani eyo naye olwokuba tolina sente eba ate baaliya ekulemesa okweyongera mu maaso oba ekulemesa okutunda amasimu ag'omulembe oba galumira ez'omulembe oba amanda g'essimu ag'omulembe oba okukola omukolo nga bwe waali agadde okukola ki ogukola olwokuba tolina kamera ya mulembe nga bali abalala baayiwamu mu ntandikwa baayiwamu sente empitirivu
gwe basobola okukola kati ebbula lya ssente mu Uganda litulemesa okuuma omutindo amanya gaffe ne gafa si lwakuba tetumanyi ngeri gye bakolamu mannya malungi naye okuba tetulina ssente era akutuukirira nagamba Mr. Wagenda naali agadde okukola ekintu kyonna ne sirina ssente olidde naali agadde okusiika sumbuusa ey'omulembe ne sirina kuwuma kamasannyalaze kasiika sumbuusa akaleeta constant eat sumbuusa zino zitakola ki nezitayonooneka abasinga abali ku level ey'okusiika sumbuusa balina amasigiri na byoto tosobola kusiikira sumbuusa ku kyoto oba ku sigiri neeba ya mulembe ng'eyooli asiika sumbuusa akozesa kuuma k'amasannyalaze olidde oyinza okubeerawo ng'oyagala omwana wasomere mu ssomero eddungi naye okuba tolina ssente n'omuteeka mu ssomero lya UPE kufuna bulungi nnyo naawe ekirungi okyagala naye okuba tolina ssente so in other ekisookera ddala lack of money obutabeera na ssente ekirala tetukola risaasi oba tetwagala kuggulwa bwongo nantabulirwa akola ki yasabala gwa bbumba asabala gwa bbumba wayingira music industry n'otandika okuyimba n'ogenda mu jjango n'okola eddoboozi naye bw'omala okukola eddoboozi n'ofulumya n'oluyimba olwo mu studio n'olukolera ne video kyekiddako market research osanga omuyimbi nga ganze saagala manager actually omuyimbi talina yakuba na manager omu yekka alina okuba with a group of people handlers abamulungamya bamugamba nti tebatutimba mu bifo 5 batutimba mu bifo 2 kuba batutimba mu bifo 5 tetujja kusobola kugendayo tolina nnyonyi egenda kubuusa kutwala mu bifo byanjawulo mu ggwanga okuyimbira abantu abo kati ba handlers bano ne ba manager bayamba omuyimbi ono omugamba nti nedda wadde sente tuzaagala naye ku lw'obulungi bwa brand n'erinnya lyozimbye ebivulu ebisatu bireke sigala ku bivulu bimeka omuyimbi atalina manager ajagamba zino sente kanzikwata nina n'ebyetaago bingi nzimba ennyumba neetaaga okuvuga emmoloka esingako wano akanayimba mu bivulu bimeka mu bivulu 5 bw'ona okikola emirundi 5 ng'okola ensonga eyo olina okugwa oba oyagala oba toyagala singa otuukirira abayimbi abagudde tebagamba bo babeera eno mu mawulire ne bagamba maybe abawagizi baŋŋaanye oba biki bannayuganda temwagaliza oba waliwo eyampiseemu nannemesa naye singa obwetoolere mabiga balina emize gye beenyigiramu omuyimbi nga gulabita omutujju omulaba oyo omuyimbi abantu bamwettanidde ebbanga eriwerako kati banne be yajja nabo abamu bagudde naye oyo omwana bw'oba omusemberedde alina empisa akwata bulungi bakasitoma be bano bw'aba akolagana ne simifi nga y'omu kubamuwa emirimu abamuzigirira ebivulu ne babimuwa ye alina engeri gyamukwatamu abasembera edikeezo bagamba nti ono omwana wali yafuuka sita n'atalaga n'amawanga n'asala n'ensalo yasigala omuntu owa bulijjo Sekabagenda nga twagala omaliriza katwogereko ku nsonga endala emu etuleetedde okuba nga tetukuuma mutindo mu bizinesi zaffe manyi tukwa nnyo okusaidia entertainment neneno mu bizinesi yaffe esooka ogambye ebbula lya ssente ekyokubiri ogambye research tetwagala nnyo okukola research ekyokusatu kyenjala tumalirize nakyo tujja tutandikira omulundi ogulina kuba topic eno ekyali nene ekyokusatu ki ekiremeseza bannayuganda waffe ffenna okuba nga tukola ki nga tukuuma omutindo nga tumaliriza ekyokusatu be bantu betwagala nabo bw'obanga you surrounded yourself with people abatali honest abatali beesigwa oba abantu abagamba ebigambo n'obikiririzaamu basobola okujja ku mulemwa oyinza okutandika nga wagamba nti bizinesi yange nino gitambuliza ku bwesigwa oba alina okusigala nga ndeeta ebintu eby'omutindo so along the way waliwo abantu abakwegattako bonagamba ozisi yavaawo naawe tulina okukola esente ez'amangu twetaaga ebintu bino bitambule mangu ate maybe tugende kukiddako kati abantu beweetooloola abatali beesigwa oba abatakkiriza mu kirooto kyo gwe waloota birala ate waliwo abantu along the way abakwegattako bo balowooza birala osegedde bw'obanga olina group tiimu y'abantu 6 nga mulimu abantu 2 abeesigwa bali abana tobeetaaga weetaaga okutambula noono omuntu omulala ono akukkiririzaamu akimanyi nti bakasitoma tulina obbakwata nga tubawo ebintu ebyesigika oyo akutwala mu maaso niyo obuzibu bwe tufuna naddala mu Uganda wano nti bwe tumala okukola bizinesi twerabira gye tuvudde twerabira we tuli ate ne we tugenda nojja n'okuŋŋaanya abantu abakwatira ensawo abamu bayinza okuba tebamanyi na bulumi bwa bizinesi obanga bo tebalina na birooto byakukola bizinesi obakozesa bukozese naye nga mutuufu bakuwabya
oli nabo naye ng'obakkiririzaamu nnyo ne birabira n'okwerabira lwaki wakola ki watandika bizinesi so mbadde nkubiriza abantu abali eyo beera n'abantu batonotono naye ng'abantu abo bakuwaliriza ggwe okusigala ku mulamwa kale ndoze tugenda kusukka ogenda kweyondooza olinayo kooti eyo gyoyagala otuwa nga tunnamaliriza actually n'ekirala twalina soya yaffe gye tugamba abantu tubaweeyo kono zidakika nga 3-4 story eyo mpozi twakoma oli ku booda twakoma ndi ku booda nteekateeka okisinkana manager w'ekiro ekyo yali in charge w'ekiro ekyo ku gundi ku yaadi awe busiya yalina abantu bakwasaganya baba bize nnyo awo mane chenja gwe bayita Musa ampadde ki ampadde 15 ogenda ogula ekyokulya ampadde 15 munyonyodde ensonga zange nampe 15 bwe nafuluma ebweru awo olwo emidaala gya chapati mingi nnyo bizinesi abasajja omwana omu yaŋŋamba gwe nasaa ku mudaala gwa chapati naŋŋamba wano gwe weekomako tukola emisana n'ensiro kati gwe oba tolabiri tovaluinga bulamu bwo ng'oyagala ssente baakutuma ssente osobola okukola emisana n'okola n'ekiro so Musa ng'ampa nagula chapati n'ekyayi wameka wa 5 nga nzirayo lusaawa ziri zisuse mu mukaaga ogw'ekiro gyali teriri busa nga Musa yaŋŋamba yagenda n'ayogera n'omusajja oyo naŋŋamba sooka olinemu alina akyali bize kati bw'anaaba agizeemu ng'ebimukutte bikendeddemu nja kugamba ogenda okola ki omulabe omuyitiremu ku nsonga zo so bwe namala okunywa kyayi n'enzirayo gyali teriri busa Musa naŋŋamba omusajja akoze ki genda omulabe nga ntula mu ofisi y'omusajja nali emotional nnyo nga munyumiza emboozi yange Uganda entamye era njagala kuyingira Kenya nkoze buli kimu naye Uganda yali kekoze ekyo omukisa gwange teguli Uganda njagala kuyingira Kenya ate nkole ki nego manyo media houses nga Daily Nation Standard Star ne media houses endala probably tomanya ku bukugu bwennina n'obumalivu bwennina enyinza okutandika okufuuka omu ku bascribes b'empapula ezo manze mbegomba okola ki okumala ebbanga ddene musajja nga ntunuulira ati yankwatirawo mangu erinnya agambye mukulu bagenda nkubuulire nalina ID gye nalina ID eyo yali esobola okunsobozesa okuyita ku nsalo oba okunneeyimirira nga ngamba nkubuulire bagenda Uganda eno giraba Uganda ekigisa part of Africa Uganda nsi nnungi nnyo oyagala kgenda Kenya nekyo senkulabula tewaligenze Kenya gumiikiriza embeera yonna gy'oyitamu ng'oli Uganda wano you are going to overcome one day ojja kuwangula gumamu katono naye saali kuwadde magezi kukola ki kugenda Kenya kubanga ekisooka wano Uganda Uganda society gy'obeeramu abantu b'obeeramu tosobola kusula na njala oba kugisiiba osobola okunkunako ewa neighbor n'omugamba bannange nfa n'akusenera ekikopo ky'akawunga n'akikuwa naye ne Kenya gy'ogenda nze Kenya ngimanyi in fact tojja nakutambula kusomoka counties z'ogenda okusomoka zonna oba district z'ogenda okuyitamu e Kenya paka Nairobi gy'oyagala okugenda nga tofunye kutaataaganyizibwa okuva mu byokwerinda abasajja ab'ebyokwerinda era unlike bano abasajja ab'e Uganda traffic n'abalala abo bo banakukwatako ndala nga olina ebintu by'obanyonnyola nga tebitegekera bulungi bajja kukuba embooko bakutwale ne mu kkomera ate bwe banaakutwala mu kkooti bajja kukusalira emyaka gye banaakusalira mu kkomera togimanyi na muwendo bajja kukusiba emyaka ndowooza nga 6 olwo omaze okugenda osalawo ki muwuliriza angambye ebigambo ebyo nagamba sonze kyembadde nkusaba ngenda kuteekawo embeera oddeyo e Kampala togenda Kenya naye nze nali mumalirivu okusinza bye nali mpiseemu nali mumalirivu okukola ki okugenda e Kenya naye bwe nawuliriza omusajja byaŋŋamba neŋŋamba oba bwe nfuluma eweeru nkozesa obukujjukujju mpitewo kuba nali mumalirivu nnyo nga Uganda entamye okusinza bye nali mpiseemu olidde era ekyaddako nali ntandise okulowooza nti omusajja ono wadde ampadde amagezi gano ayinza okuba tamanyi kyempitamu
ngenda kukozesa obukujjukujju era nnyingire Kenya. Kankubuuze Ebisigadde. Wayingira Kenya tewayingira Kenya? Esaayingira Kenya. Awo tugenda okuba nga tutandikira show yaffe egenda okuba nga eddako amanya yenze Shadik Smith mbeera ne Ssekabagenda buli lunaku buli week sijjaga buli lunaku ne buli week tubeera wano kubanga tuggula abantu obwongo. Mbadde ne Wumal ku kamera ne Vanessa ate nga temwirabira bannaffe aba King Montage Studios awo ennankula ku bitaala ebateekamu sentokula muno show eno ebeera ekutuukako bulungi nnyo najyo sinza okwangola yongere okutulaba yongere okusubscribinga Ssekabagenda katuwa katalekeka ate nkomyewo mbasiibulwe. Mpozi ntwala mukisa guno okutumira business ekola bukimu ekisoboka bali mukuluma n'ogwengulo okulabanga batandika okuteeka mu business eno sheno sente aba aigo laundry and dry cleaners awo ng'olinnyalinnya akasozi ng'ogenda ebunamwaya kumpi ne mother care preparatory school ntegeerawo babadde nange okumala ebbanga era bafuba okulaba nga ndabikanga bwe ndabika leero nyambadde white olwokuba ba aigo okakubye because of those people of aigo laundry and dry cleaners bali bunnamwaya awo ng'oyambuka akasozi kumpi ne mother care abaagala okubanoonyaako mujja kuba kuntuukirira mujja kunkubira essimu ate mbabatuuseeko anytime bagenda fuuka abapartners baffe ku programu eno batuwemu ensimbi ab'amasomero bannange tukyagenda maaso n'okutalaga amasomero kuba ku 07 213 58 65 tusomesa abasomesa ate n'abaana ddala ba candidates abeetegekera ebibuuzo mwe bali kutuuliza olunaku olwaleero mukama abakuume mwe banywe mwe bali eddala bannange kale nange awo sijja kusukkako atakuumira mpeera bankuumire musibe bulungi mweraba.